nga nvuddeyo bingi ebibadde mu wiiki bye tujja okutambulirako saagala baluyisaayo katubiyite tetujja biyitamu wabula bye tugenda okutambuliramu abagenyi kaba babuuzeeko tusobole okuddwako atukwase obudde omubaka w'e Kalungu agaffe Buddu Buddu balungi era ndowooza sinza butabayozayoza kwaniza Ssaabasajja erinnya kandyogere buli lunaku wabaawo omupya twegattako ye Honorable Joseph Gonzaga Sewungu omubaka wa Kalungu West mu Parliament. Yesu babalamusizza omupiira gwagaana twali twagala okuba amawugola naye sebo awali maaso g'empolo Honorable Simbwa twali nawo ku Saturday namponinga nti katumale okukuba amawugola twetegekera okusekula singo naye muga biyinza okukalira bebaza nnyo naddala abannakalungu Buddu yonna essanyu lyemwalaga okuva ekyengera okwaniriza Ssaabasajja ate nzikiriza sebo nkulise mu kwano gwange Owen Seremba yatukuziza obufumbo bwe olunaku lw'eggulo ne tubeera ku Royal Suites bakita Royal Suites oba Suites oluzungu ebugolobye wa Engineer Kizza omukolo gwadde gw'amaanyi nnyo tuze tubeeko byetulungamya eggwanga nange sinza butasaasira mu kiti kyekimu abafudde bonna abatufuddeko mukulu Sebunya mukwano gwange ddala Vice President member wa Popo Social Club era ffe twafiirwa mukuddemu waffe ng'afiiriddwa omukyala katulabe ebigenda mu maaso ate tutwale eggwanga mu maaso nga tulungamya ebisaana okutwala ensi yaffe maaso sinza butalamusa abapanelist botuleetedde basiniya bano Captain Francis Babu ate ono yali basajja basembayo okubeera mu education bakola ebimu saagala kwogera bingi bebalina independence nga boogedde eki tweyanzege omujoozi guno bannaye muyinza okwewuunya kyenyambadde kino enkya gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja nabasuubiza nti emisinde bwe ginaatandika gwe munaalaba abayitako ng'awenyuka ng'akaweewo temwewuunya ajja kubeera nze omujoozi maze ogussaamu atannagufuna gikyaliwo ne mu bifo ebyenjawulo katwanirize mukadde waffe senior politician senior mu buli kimu senior citizen senior politician tubadde tetubangako naye ku programu wano guno gwe mulundi gwe ogusoose kuzimba ensi yo Honorable Captain Edward Francis Babu yaliko omubaka mu CA n'abeerako omubaka wa Kampala Central NRC by the way yava mu yali mu NRC n'abeera mu CA n'abeera omubaka wa Parliament Kampala Central n'abeerako Minister State for Education n'abeerako Minister mu Energy n'abeerako mu Housing and Urban Development kati mwe mbaga nti tuli ne senior tuli ddala ne senior mu bulingeri naliko ne mu City Council nga kansala yava no mu kansala RC1 RC2 nga zikyalina temugaa yakoze ensobi abatandalya Ssekukkulu ziwera anti kyeŋŋamba nti tebalowooza nti akoze ensobi okugamba RC mwe abatandalya Ssekukkulu ziwera enkiiko zino zemuyita LC twasooka ziyita RC nga tuzita resistance councils nga batulondera mu layini kusimba layini ne bakulonda kati ne zikyuka ne zifuuka local councils sebo lamusa ku bantu bannaffe abali eyo mwenna mbalamusizza kitalo nnyo owekitiibwa ennyo Robert owekitiibwa ennyo Vice President abooluganda bammwe bonna kitalo nnyo okuba nti mwafiiriddwa omukyalo oyo era twafiiriddwa kinene kubanga kyakoze mu nsi muno buli muntu akimanyi ate owe Makerere College School sebo nange nasomera Makerere College School obi wo yagenze omanyi muyinza okuloza tetwasoma kakati ekitalo nnyo naye kati tubitadde ku bbali abanadduka enkya banga nti ambulance weziri ate mwatusekeredde fe abagenda okudduka mayiro 5 mwagala bali abemayiro mwenna tubaagala naffe abatambula kasoba ng'otaddeko omujoozi omujoozi ngulabye era njagalayo emijoozi nga5 nga sinaba kuva wano Ivan K yaguye emijoozi gya captain ahaye ne bannange tweyanza sebo webale nnyo kutuyita ku programu eno njiraba era ate webale kutuyita ku televisioni eno ffe televisioni eno tugiwagira amina terefina ekigambo ekyoluganda njagala nnyo okubeebaza programu ze mukola ate njagala gundi
gundi telefine eno esomesa abantu baffe ate si ekyo kyokka etuwa ebituufu tuleme kugikozesa kuwawulayawula mu bantu njagala obuganda bube nga bwe busoose mu kugatta ate oba oyagala bwongere kuba bwe bwasooka njagala uyo Ssaabasajja Kabaka ng'ali wano emyaka nga 20 yagamba nti muyigirize abantu obuwangwa baffe empisa zaffe obulungi baffe mubaagale nabo batwagale yali agatta kakati nno mbadde njagala olunaku lwaleero era kansabe Katonda nti wetunagenda okumaliriza nga twongedde okugatta amena nina ne omumyuka wa Ssaabawandiisi wa FDC Forum for Democratic Change noza FDC kyekibanguyira kiryo kimalayo kibamenya mujja nakweruma olulimi kitawanya okogera FDC omumyuka wa Secretary General ye Mwami Harold Kaija sebola musa ku bantu sebo kojja sanyise okumpa omukisa guno nateera okudda ku telefayina yaffe njagala okutwala omukisa guno okulamusa abazaana abasajja ba Kabaka bwe tuli ku buwambe bwa kuno sebo nsanyuse okuntuzaako ne senior citizen Captain Babu ffe twabiranga nkamuli nga yali ku radio n'owuliriza yali ku TV n'okola ki n'owuliriza omusomesa sebo nsanyuse okulaba Captain Kwota yogedde songa muvuzi wa nnyonyi bannayuganda abasinga ennyonyi bazirabana mu bbanga oba captain bayinza okulowooza nti be bano simanya bwe yakubayo amasasi 2 nali musomesa nga nsomesa abazibuga ate nga mbakebera ate ennyonyi ze yavuga ono tezipakinga nkona wano omanyiwe mu Uganda waliwo sayizi y'ennyonyi etajjangawo nga nabakola ku nnyonyi babawoga nti mbu waliwo gye bayita airbus nga nnene mbu ate yefaananete naye nga buno bakola ki ezo bazisanga eri crossing from Amsterdam bwagamba nti alina gyeyongera wagaziko nga mwakati naawe giyingira agenda okulaga guno guki guno oguzimbe nti ase guzimbe sebo eyo nnyonyi ekola ki erina gyeraga njagala naawe okusaasira abafiiriddwa njagala okukulisaayo mukadde wange Dr. Besigye mu komera ne Mwami Mukaaku ne activist abalabe badde bakutte ali ne musaasira yabadde yakatuuka omukyala akuuma amakaaga agerukungira akola ki nafa kati ngate kana olina kusula mulumbi kuba yafiridde Kampala teja bajja muzika ku Mande erukunjiri okujja katuno jjo nalabye mu kooti Captain Babu nasanze mu kooti nga bakutte abaana bagise age 18-19 nga bali mu musango gobayita ogwa public nuisance babayolera bage ku Jinja Road ne natunulidde abaana boolaba batalina address balaka tebalina bazadde baabwe nga tebalina ki lawyer street children yes kakati babasomesa bagamba mukkirize ki omusango bonagezwa nga tutegeera bona ne bagukkiriza omusango nti omusango kola egyokubba obusibu gyokweki egyokunyakula egyokunyiga abantu era ne babasalira ekibonero kyadde kya naku 7 mu komite ki service nga nti oba abantu era nadde mupula nga njala kwogerako n'omulamuzi nti abaana abo mumanyi namba yaabwe mumanyi okubalowoozaako mumanyi eyo generation kyegenda tukola mu ggwanga limu erabika nga tuli munsi nayo naye nga teriimu ekyo nakirabye nga tuli munsi naye nga teriimu they are there bangi nnyo naye nga munsi tebali naffe era bijemula criminality egyolaba egenda mu maaso atta omuntu nga talina kyakola ki kyeyesikamuko kubanga bamumma life kubanga mulamuzi adde ababuuza nti ekibonezo kya mwaka gumu mbuulira ensonga lwaki nsaana okukusalirako nze nava gindi kakati wanekamba sina gweyina nze twali bana tata mama ne bafa kati nga nze ndabira baganda bali kunze nga buli omu alina kasitole kali mu kubuulira omulamuzi nengamba seriously as a country tulina okutula tulowooza ku ggwanga lino ne tulina ebintu bye tujja okulaba mu ggwanga no mu maaso do you mind if I add on something? Bino bye muwulira si bipya n'akamala emyaka 20 ngamba nti tulina ba homeless mu Kampala omusajja asula mu bizimbo omwo nakera ku makya nayambala essuuti neyesangula n'atambula olunaku lwonna balina abaana bali mu kibuga homeless tuli kumpi kuweza abantu ndooza nga mutwalo gumu oba mitwalo 2
bali mu kibuga kakati ono kyayogedde ate be baana abadduseeka nga bali mu kibuga tulina remand home ey'abaana enaggulu tulina wetuyinza okubatwala naye nga abakuumi b'eddembe abaana bano tulinamu abantu betusasula emisaala aba gavumenti abalina okubatunula ne bamanya psychological problems ze balina ebibatawaanya bavuddewo abatusobola kubalamba tutya n'amakanisa agamu gayamba n'emizikiti singa tufuna abantu abasobola okuyamba abaana bano omukulu kyayogedde kituufu abantu bano betwogera tebamanyi engeri ja kukwata abaana abo betaaga abantu ababisomye abasobola okubayamba kampiringisa wano kampiringisa yalingawo simanyi kyekiriyo anti kati bagikyusa ne bagiteekamu ebintu birala nze ndowooza ministry of gender ekola ku kintu kye bayita social services ng'ekwataganye ne Kampala City Council kakati no wali ewaffe nze omanyi nsula naggulu bw'otuuka wali ku lugogo bypass wali ebitaala awo ng'ogenda okuyingira Jinja Road waliwo abantu abali mu bugaali abasaba ssente obala obugaali 20 tuli kumpi na kubatomera bali mu luguudo balinayo jamu waabwe kati abo be balema bw'ova ku balema ne wabeerawo abaana abasaba kakati UPE ezze ku luguudo tuyigiriza abaana kusabereza kakati ate n'oli ng'amuweese ng'enaasaba omwana gwe baweese bw'akulanga ono asaba agenda kusaba busabi n'obwava kukusaba nga abikusikisako namaanyi ojja bwati ng'ata buli egi lweyongera erinnya kati mukama wange omusomesa ono abaana olina engeri gy'obakwatamu kakati omanyi ekintu captain ne Harold kyalese kikulu tulina challenge nene nnyo n'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission akakiiko ako tekakola mirimu gyako kujjako kuwandika ripooti kambabuulire singa ogenda ekitalya constitution ekawa obuyinza bungi kayinza okunoonyereza ate ne time kagala okumala ebiriyo katula abaana bayogedde abo bonna bali ku misdemeanor ekesi yaabwe sebo munkulise nange ndiro ya mujjo kati balwa nzine ejjudde naye ekintu kyeboogerako abalamuzi n'aba Human Rights Commission ne committee ya Parliament ya Human Rights zino omulimu munene nemanyi komiti eyo bagituma ffe yalina kuba yaffa opposition as an accountability committee kakati ekizibu ekiri do captain kyoyogedde abaana bali ku street oba twafulumya sente mu Parliament eri ewedde zaabusuka mu buwumbi obuwera 8 nga zigenda ku baana abo bazaayo waabo nze ngenze Kalamojja oversight function okulambula amasomero abaana basobola okusebeerayo mu Kalamojja naye tetusobola kuba na system na government etasobola kuba Kalamojja baabona babayigiriza kubawa mu kimu abaana kibadusizaayo ne ku ssomero teri mmere ebikyamula abaana ku ssomero tebiriiyo omwana nga mukoze amasomero ne muteekayo ebikyamula abaana emipiira entertainment n'emmere ate banaddiini bokuba bebasomesa era na Father Kalema ayinza okuba nga atulaba kati bamugaba eyo moroto yangamba wano nga abaana bakera kulingiza teri mukka ku ssomero tetujja kugenda naye wakigendedde kapiteni nti abaana babaweese abasabiriza abaweese abaana ate banyaabwe babeera waawo nabo kati ebitaala bya wano ku Barclays Bank kwanza gye nali mmanyi wano ku Ntebe Road okkirire Centenary Bank babijjako abo baavaawo obwana gwavaawo kati buli wamu enaggulu buli kujija buli wandegeya buli makiri buli awali ebitaala era ndoza bana bizikiza mu Kampala bonna buyinza obutalabika naye honorable Sungo ndoza kyogeddeko tutunuleko beyond okubazeeka kuba Harold agambye abamu bedda bababuuza nga tayinaka naga nalina maama ne taata baavu nti nze nalindabirira bannange kati oyo toyinza mutikka muzzaka kuba tayinaka ndoza honorable Babu kyagaye nga ebifunga nago remand home ne kapiringisa bwe yali ndoza we need more of that they call it reform schools era tubagenda actually the reform schools ziba zibahandulinga nnyo baza mu system nga tewali aggressiveness n'akamu tewali obukambwe endabirira no batendeka lwaki unfortunately kiri mu Ministry of Gender tekiri mu education kakati Ministry of Gender inaba expert ba sociologists abatunuli abaana ebyo badde ono byabadde ayogera siina wa face kakati ono ne babi investigating ne bakeberawo n'omwana mulamu ate no bambi batandise n'okunywa enjaga nomu yage mbuyagwe ensimba agenda bayola
nga yagudde nga talina namaanyi nga nenjala emulumi ate obwana obuto obuwala very absurd babuzanyirako awo byebyo bimu mbagayo okwekenneenya ezimu ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga